mu kulonda okuwedde. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mujenyi byabakama ng'akozesa obuyinza n'amaanyi agamuweebwa ssemateeka yalangirira General Yoweri Kaguta Museveni nga bwe yali azzeemu okuwangula ekifo ky'obwa pulezidenti mu kulonda okwawamu okwa 2026. Tuhabulwa Kaguta Museveni, the duly elected president of the Republic of Uganda at the presidential elections held on the 15th day of January. Mu kulonda kuno abantu 8 be beesimbawo okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti omwali General Yoweri Kaguta Museveni yennyini eyakwata bendera y'ekibiina ky'NRM, Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavuganya ku kkaadi y'ekibiina ky'NUP, ne Ethan Nandala Mafabi owa FDC, Robert Kasibante owa Peasants Party, Baraka Munyagwa eyakwata bendera y'ekibiina ki Common Man's Party n'abalala. Ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda byalaga nti Pulezidenti Museveni yali awangudde banne n'obululu obwasuba mu bukadde 7 nga buno bwakola ebitundu 72 ku buli 100, ate Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwata ekifo ekyokubiri n'afuna obululu obwasuba mu bukadde 2 nga buno bwakola ebitundu 24 ku buli 100. Mu ssemateeka wa Uganda akawaayiro 98 kawa obuyinza yenna abawangudde ekifo ky'omukulembeze ggwanga okukuba ebirayiro nga tannakwasibwa woofiisi ng'omukulembeze ggwanga omulonde. Mu mbeera eno enteekateeka zonna ez'okulayiza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuddamu okukulembera eggwanga wetwogerera ziwedde, era olwaleero minisita avunaanyizibwa ku ofiisi y'omukulembeze ggwanga Babire Babalanda ategeezezza bannamawulire nti omukolo guno ogw'ebyafaayo gwakubeera ku kisaawe e Kololo era gwakwetabwako n'abamu ku bakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo. Ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu tubayise okwetaba ku mukolo guno ogugenda okubeera e Kololo nga 12 omwezi ogwokutaano 2026. Njagala okukakasa bannayuganda nti security ebyokwerinda binywevu era nsaagala muddaawo musaalimbe nga mukola ebitagasa ku lunaku olwo. Ku mulundi guno ebikujjuko ebyokulayiza omukulembeze eggwanga byakukulemberwamu okusaba okuva mu nzikiriza ez'enjawulo ng'enteekateeka eneegendereddwamu okusabira eggwanga saako n'okusabira omukulembeze eggwanga yennyini okutambuza ekisanja kino wakati mu mirembe. Kaakati ng'ennaku z'omwezi 9 lugenda kuba lwa 6 eri bannaffe aba Seventh Day abasaba olw'omukaaga mwenna mugende mu masinzizo okwetaba mu okusabira eggwanga era nga tusabira n'omwagalwa waffe President Museveni eyalondebwa asobole okukulembera abantu obulungi ate ng'era mulamu bulungi. Babalanda ategeezezza nti Pulezidenti Museveni waliwo bingi byakoledde eggwanga okuva lwe yakwata obuyinza bw'eggwanga lino, kale nga y'ensonga lwaki bannayuganda baddamu okumwesiga ne baddamu okumulonda ku ntebe y'obwa pulezidenti. Era njagala okubakakasa nti ebyenfuna bisigadde bigenda mu maaso. Tuvudde oba twava mu nsi ez'abankuseere kaakati tetukyabalibwa mu luvu lw'abantu abo abankuseere, ebyo byonna bye bituukiddwako. Pulezidenti Museveni agenda kuddamu okulayira ng'omukulembeze eggwanga ekisanja ekigenda okubeera eky'omulundi ogw'omusanvu. Okulayira kw'omulundi guno kutuukidde mu kiseera nga wakyaliwo abasibe bangi abaakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi mu kisanja kino ekigenda okuggwako, era mu kiseera kino bangi abakyali mu makomera kyokka ng'era ne mu kulonda okuwedde era waliwo bangi abaakwatiddwa ne baggalirwa ku misango egy'ebyobufuzi okusinga abaakwatibwa abawagizi ba kibiina ky'NUP. Era minisita Babalanda bw'abuuziddwa lwaki gavumenti teyeekuba mu kifuba neeyimbula abasibe bano, ategeezezza nti ensonga zino za kutunulamu ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti. Tujja kusaba Attorney General ku lwa gavumenti ajje wano atuwe statement. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Richard Todongo ategeezezza nti mu kulonda okuwedde ekibiina ky'NRM kyakola bulungi nnyo oluvannyuma lw'okuwangula ebifo ebisinga obungi ku mitendera egy'enjawulo. Was elected by 71.65% of the national vote cast. But at parliamentary level, out of the 529 members of parliament, the National Resistance Movement Party got 372 MPs elected. Ebikujjuko byakutambulira ku mulamwa ogw'okukuuma ebituukiddwako wakati nga Uganda yeteekateeka okutuuka mu nsi ensuubize oba ekyatumwa middle income status. Zezu Bayitiddwa, BBS Terefayina.